Why? Wanje. Omanyi abasoga bonna baafuuse kizibu kati. Olutalo lwatabuse. Mbakambwe. Bw'oba oyagala omutawaana nga tutandika okukola. Togeza n'oyogera ku musoga. Waliwo omuwala awo bamuyita simanyi Saara. Ye agambye nti yeeweze. Buli musoga yenna, buli muntu yenna agezaako kukwatakinga omusoga. Oba bamuyita ine bantu. Ine bantu. Ye kabaka waabwe oyo. Ise bantu. Ise bantu. Omugwako ajja ku oba kuketa kati nga kyeki muyombi oyo Saala. Boogedde ku ise bantu boogedde ku ine bantu. Ati bamwogerako bubi. Bamwogerako bubi. Osobola bagaana. Osobola okugaana omuntu okwogera kyayagala. Anti ajja kuba kati abakubi yanakuba meka. Kampala na buli omuntu yawunze. Abakubira kuli. Kuki era bakubira kuki ku media kwabeera naye tasobola bakubira ku. Why tuli mu kukola. Tuli mu okay. Tugende maaso. Abalabi baffe mwenna aba Tronaz Media tubeebaza nnyo wonna we muli abatuwagira entakera. Tusaba oyi yenna tanaba kusubscribing oluddewo n'osubwa bingi, osubwa bintu bingi nnyo wano ku Tronaz Media nga bulijjo tweyama tujja kubanga tubaleetera ebyo byonna ebibanga weebiri ebitambula tugenda tuleeta wali be mugamba mu foot ebitrendinga nga ndine munnange MC Zamzam babuzeeko ate era tusobole kubanga tweyongerayo mu maaso. Tubalamusiza nnyo bannaffe abalabi baffe aba Tronaz Media olunaku olwaleero. Mulimu ki ebyo bye mukola biri bitya? Emirimu gigamba ki? Embeera mugiraba mutya? Naye nga twongera obbasanyukira tumwebale nnyo okulaba ku mukutu gwaffe guno nga Tronaz Media. Tugamba nti koona mubukonyi subscribe, commentinga, saasaanya. Okitegeera ntugamba nti tukuba nga tewategumiza wano ku Tronaz Media olunaku olwaleero. Awo nno nga bulijjo nze Tronaz temwebuuza nti oyo ateyanjula yabaaki nga bulijjo yenze Tronaz. Twebaza ateera nga tubagamba nti tujja kubanga tubaleetera buli kimu kyonna. Tronaz Media nga bulijjo tulina abatuwagira City View Gardens, mugendeyo mubawagire, tubeebaza nnyo bakadde baffe. Ivory Hotel, tulina Tronaz Laundry and Dry Cleaning, woboza engoye, tulina Tronaz Mart Store, bakafulu kutunda emifaliso, basanga awo Nansana ku ma store opposite ne Ivory. Tulina aba Creamside Junior School, basangibwa awo Wakiso Namusera, twaliyo abaana bawandiise okuwandika abaana kwatandise mwanguwe musobole kubanga mufuna ebifo ku masomero ago. Tulina Rivonia Events, bategeka emikolo bwe kyonna kye bayita kutegeka mukolo. Genda awo ku Rivonia Events, ojja basanga mabega wa Church of Uganda Nansana St. Stephen's, ku kizimbe kya church ekiri mabega awo, ojja kubanga obafuna butereevu. Awo tutandise tujja tandikira ddala nga ekisingako obunene Busoga. Ine bantu na ise bantu. Walabye moroka gye batambuliddemu. Agirabye. Leero luno batambulidde no mwemu. Mwavu wa kufa. Bali kuli bakuyita kujoga. Bali bajoze. Balaze sente kye. Emoroka ebaleeta ku church ndala. Ebajja ku church. Emotoka yabaddemu ine bantu ndala. Balinga badawalekero banga mbani. Kagamba kye kitiibwa kyali mugwanyi. Emotoka yalese ise bantu nayo nti ndala. Nenga buli mujali mu motoka eri kumaani. Abaana balaze pepa. Ye kashi. Ye kashi. Awo nno nze nalabye emmotoka
eyaleese omugole omusajja ndala ise bantu omugole omukyala ndala ate mu kuvaawo nalabye ate moroka ndala ate wakati awo ninawe nalabye ate nga bali mukana akabavugavuga oba bakayita batya nga kabasika busisi ebintu by'abazungu bye tugenda maaso okubiraba tugenda gweddalo olwo ekintu kyotunya n'ogamba oba kino yobene motoka oba kiki naye nga talina okiyingira tekimunyole nze awo omala avuddewo dda nga mbuuse ndimu eri bade bagiyita kikaaki akamotoka kyali kikaaki kano akeeru akabadde nga kali wansi tosobola ategeera na linnya kuba linnya oba bali kwekawa buli muntu yasembeza emotoka nga omupiira gubeera sente kibayita mane sente zikola ebyo tujja kwebaza abantu mwenna mu ggwanga lyonna mu nsi yonna abasobodde okusondera omukolo gwa ise bantu ne ine bantu ab'ebusoga mwesiimye muli ba Kabinyo ku guno omwezi guno omwaka nga guggwako okubanga babalaze maama wammwe maama wa Busoga awo babadde bubi babadde basanyufu nnyo kwangi babadde basanyufu bagenda kuwalabula banampalabula naye nga mwadde mubulamu ku ssanyu lyabaddewo mwadde mubulamu essanyu simanyi kiki kyabadde awo gw'olaba bwe essanyu nadde njaganyuse bantu asanyuke ine bantu bonna kiri ekintu eri yabadde niigiina tegenda muddamu wali enkya sebooli oba kabaka taseka nyinza okuba sikimanyi kabaka taseka nedda tabeera wa bulijjo abeera atya tabeeranga wa buli ng'omuntu wa bulijjo alina kunyiiga abeera mu mbeera ezo kuba ze nadde nsuubira nga wonaagamba nti ekigenda essanyu erigenda efuutuka eyo lyabadde ppitirivu lwakuba kufa abalabi kufa abasoga bali ento lyabadde ppitirivu nnyo okitegeera naye ku bano bannannyini mukolo babadde banyiivu simanyi lwaki tasobola kusanyuka tasobola kulaga ssanyu lye nga munda baakoze eki kirabika polisi wa bulijjo alina kuseka kabaka tamwenya ebyo ebintu babitreyininga olina kunyi tolina sanyuka nnyo ekisusse ate tolina obeera awo kugamba essanyu oliragira mu ebigambo byayogedde nga yeebaza abantu ndowooza babirabye nabirabye naye ng'era si yabadde musanyufu kabaka gwe nabadde ntegeera obulungi ze naliwo nemmoga wenti nga omusaga wagamba nti mmoga nemmoga naganya kulaba ssanyu omuntu obalako nessanyu omukolo guli gwabadde gwabwe badde balina osanyuka nnyo 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 ojanjawaze nakuba wagamba nti kabaka talina sanyuka awo nandida kusaidiyo asanyuka naye talina kubanga omuntu wa bulijjo kubanga omuntu wa bulijjo ye aseka asobola n'okusitukala bawulidde ate omukazi oba omukazi yavudde yamukangatisizaamu kikola omukazi avuddeyo n'agamba mbuno mwinamu abaana bba wange yamukubyemu enkikwe oyo mulalu ayagambye mbu yaggyeko amasanyalaze ebintu ebisirikamu si mulalu oyo alina ebizibu bye si bizibu nze ŋŋaanye si bizibu bayize nga tuvudde mu ggama kino abantu bajja kitwala mu bintu ogedde kabaka biki abantu babeera ne famire zaabwe kubanga walabye nga ise bantu ebbanga yalimu nga alina okuba nga abaddeyo n'omuntu kyogera abaddewo atya awo okutuuka awo okugendako gwe omukolo abaddewo atya nga talina muntu waliyo omukyala gwe nkugambye gwe bayita Saala yoyo gwe ŋŋamba Saala bagamba ta Saala takkiriza nti kabaka abadde yawasa nze ebyo sibimanyi abadde tawasanga abadde abeera omanyi mu buwangwa obwennono mu ddiini oba abadde n'abakazi 10 ffe kati ine bantu gwe tukola ki gwe yatwanjulidde kyembadde ngezaho okumanya nti nawe kennyini maama taata gw'omutwale n'omugamba nti taata yoono gwakola ki bwakkiriza obuzibu buli kukukkiriza obwokubiri n'omulaga nti wawiddeko omusajja eyagambye yabadde n'agamba ku mawulire n'agamba nti eyagasse kooti emulinze eyagasse oyo naye alina ebizibu wamuwuliddeko eyagasse nabagereka bagenda mu kkooti maama waffe bamuleke mama waffe bamutwala mu kkooti bakukola ki oli yamugamba nabagereka mama waffe omulungi otulota ku mukolo okumanyi nti omukazi wakumeka naye guligadde mukolo gwa nnono gwadde mukolo gwa buwangwa gadde mukolo gwa kabaka kirabika ono omukyala yamuzayamu abaana omanyiize abantu tunoonya
bwe tumala ennaku nga tebatutegedde nti weetuli ng'oli yeereeta ng'ayogera ekyo ng'onoonya kiki ky'oyogera nti abantu basobole okutegeera onzera ko wamulabye ku gundi okwo wamulabye omusajja Mabirizi bakuba mu kkozi Mabirizi aliwo essaawa eyo abeera obwongo obukola obwongo obukola bulungi omuyita mmere naate okimanyi mbuno waba ayogerawo oti ng'owuli olabanga omutuufu kati ojja kubanga akyali eri singa wabaawo ekyabika efotpotro nga nawe ayingiddewo abeera mu kooti ssaawa 24 kati gwe mulimu gwo naye kubuulye mu nsi muno omukisa teguweta kkoona ayinza okubeera omukyala yali yaliwo okubeerayo ng'ajja kubeera yazaali n'abaana mukyala we naye omukisa gwagudde ku ono nga yeine bantu wagakweyo naye omukyala gwe ngamba obwedde alajana ki ekyamulaya ekyamuyombesa tabutala kimanyi tawulya bulango ogwo omukolo gwagudde bugwi nedda newali nga bagenda kugatta ekiranga ekisembayo kifuluma waliwo alobera waliwo alobera abantu banoogattibwa nze wenna munyenyerezaamu weewano tosobola kuŋŋamba nti ogwo omukolo gwa kabaka gugudde leero nga kwanja wakwanca nti waliwo abantu agamba nti waliwo alobera abantu banoogattibwa weeribadde aviirayo nti bw'aba tavuddeyo kati mbw ali bulaaya asirikiranga ddala mbw ali bulaaya bayakomawo naye eyo none round up webadde round up webadde eyo neyo mukolo abaali taliiwo oyo saagala wangi saagala kati tubiveeko kubanga nange nja twebaza nnyo bantu mwenna abawagira ise bantu wangi ne ine bantu betuwagira kati bwe baliko esaawa zino bwe baliko bwe tulina owagira ise bantu ne ine bantu kyebakola kyetukola abasoga ntinakidde abasoga balina omukwano abasoga balina omukwano olw'omukaaga siyo wiiki kusande buli musoga agenda afukamire yeebaze katonda okubanga babafunye nakidde abasoga mulimu tebakola bonna bennina tebakola nebakubira essimu nembagamba lwaki temukoze ne baŋŋamba ine bantu ne ise bantu bagenda kukola muki netegeera bana balina omukwano oba ali musoga ng'ali bulaaya oba ali musoga ng'aliwo olumiradde musanyufu ng'ali wali oyinza okugamba omukolo gugwe balina ogwo omukwano abasoga bambi tubagaliza obufumbo bulungi era nga mukuuma abantu bammwe ab'ebusoga bagamba ine bantu ekyamutumisa ine bantu okimanyi anti abeera mama wa busoga kitegeeza waba fumba emmere waka alina ofumba ekitamu kiti oba baze bameka bonna balina okulya baagambye ti talina kudda oba onazze ng'agenda nomulabega tagenda kukoowa oba onaakutera nomulaba akola ki naye ate mutuleke nammwe mwagala kumukutula ine bantu abantu bwemmere terina kugwa mundamu ekyo kirabyeko awo nno twebaza nnyo tubagamba mwenna wonna we muli abategeka emikolo abaagala gardens ennungi mugende awo ku Royal Gardens Kabumbi sobole okuba nga mufuna ekifo ekitegekerwamu omukolo naawe n'oba nga olina abantu 1,000 oba 1,500 oba 2,000 ekifo kinene ate parking awo eri mu bungi ojja kuba nga ekyo okimaze genda olabe manager ojja kuba nga akulambuza ekifo n'oba nga baagala kusula abagole basula awo abajja kubanga basobola okusulawo nga tuvudde ebusoga wati tujja sulayo tukomewo wano mu baana abadigize bafa abamu Africa abamu Uganda kyabadde kitya kyabadde kiriya walla kyabadde kiriya walla ntaliko byantalo wadde saidi eri mugamba mbu kyaganye kati omuntu tojja mugana kwogera kintu kyayagala kyenagambye tosobola gana kugamba muntu nti banange mami kyona kitoyogera wooti nga kyoyagala nze mmanyi zibadde yakikoze ki ekisabudde yakikubye mpaka ku mujaasi akola ki asembayo oba okitegeera wagenzeeyo saagenzeyo nawe nabadde ya 10 bagambye yabadde nkalu meza yabadde nkalu gola kisoboka osobola okuba enkalu Uncle Sendi agambye emmeeza ez'emitwalo osobola omugana obugya kyayagala Sendi osobola kikyawe ekyayagala kyasobola okukola ki kuyisaawo olwo omulala asobola otugamba nti ebadde enkalu
Twalabye ku mukolo nga ijjo gwatambudde musabe ko meza nkalu. Nze. Wagirabye? Nze nabadde njirinze. Enkalu. Nga wagirabyeko? Saagirabye naye. Tosobola muntu kugira kyakola ki? Kyayaga mami tuna tosobola. Tukwebaza Zubeda yakikubye. Zubeda webale kubanga ogezaako okuzukusa theatre n'okubanga mukyatambuza mpaka kati bakyatambuza theatre festival weeri obanga olina oyagala kulaba genda wali ku Bat Valley ojja kutuula n'oweerabira ebirungi ebinyuma biri awo. Yakola successful bakita bate? Successful what? Ekivulu kyatambudde bulungi kuba nti oli awo 10 tesobola kubanga kyatambudde bulungi kuba twakirabye. Bagamba nti 10 terikyawoomu n'ate 10 tesobola kuba muntu kugira kyayagala mwami tuna nkugambye. Ffe twalabye yakikubye. Kati Zubeda yani asobola okukola ekivulu nekikwata naawe. Nga n'abantu abamanyi gye bali tasobola bikola. Ate kano Kasiita. Kalo Kasiita mulabe dduka yakubye omuziki. Sesebusi. Baatulaze ekituufu. Abo bali mu nsonga naawe. Bali mu nsonga. Basiruwa zaffe. Bali usiruwa zaffe batufudde baweewe naye nga bali omuntu. Baze kulaga ensi kiki kye baliko. Kyo bakitulaze. Temunna oba Sesebusi kintu yakiragidde ddala mu lwatwa ate bulijjo beegaana. Tumena balumba tumalako emirembe n'ogenda mu kivulu tukuba live band. Live band olimu waliwo ekiseera wetuuka nga kubongoota. Oli yagamba mubongoote. Oyo kale asobola ogikuba tubongoote. Naye okuba kalango. Kikuba kalango. Naye yagamba asobola okuba ebabongoote. Alina concert. Agirina concert. Concert ejja. Era sawa yonna ejja. Abantu tosobola live band mugiveeko. Kalo Kasiita yakubye ekidongo kino kikola ki? Ne tunyumirwa obulamu nga bukyayimba kinyuma bunyumi. Tosobola live band togiteekako. Girekere abagikola ki? Abagisobola. Mbubaani. Nga nawe nnyo beesagaana naye bagisobola naye. Cindy asobola live band. Lutera asobola live band. Bebe Cool asobola live band. Okitegeera? Mwagala bwagazi. Naye agumateeka. Chameleon yabadde ku kivulu concert ya Kalo Kasiita n'agamba nti era yalangiridde bato yaabwe ne Bebe Cool bweneebaayo buli muntu ayagala muntu w'amaanyi. N'agamba yagambye agenda kumukuba omuziki mpaka asumulule obugwa bw'engato busumuluke abwejjiremu awalyoka amuleke. Ani agenda osumulula obugwa Chameleon? Bebe Cool. Nze ndaba asobola obusumulula ate. Chameleon yajja obusumulula. Bagambye nti Chameleon ajja kuba oluyimba lumu Bebe Cool akube 10. Ani abawangudde? Tewali buzibu newanaakuba lumu. Ani abawangudde abo? Obviously Bebe. Oyo kati omuwanguzi tomumanyi. Omuntu alwanye n'ennyimba 10. Tewali buzibu naye omuwanguzi nawe omumanyi muli ng'osirika. Ebigambo bya Uncle Sandy si byange. Nze obyange bya MC Zam Bebe Cool agenda kukuba. Akubani? Chameleon. Ennyimba aziwulire. Oyogedde ku kivulu kya Kalo Kasiita. Yakuwadde ssente. Tasobola kukopadde kimuli omuntu n'aggabala omuntu nga ne bakusala. Olwo omuntu nga ne bakusala omusale guyiika ye. Muvaamu Bebe Cool. Bebe tutumidde big size. Awo nno ndowooza abawadde tujja nakukyazaako wano ku Tonas Media. Wangi? Tujja kukyaza. Tujja muyita gye. Tujja kukyaza Bebe Cool tukwagala wano ku Tonas. Tukukyazeeko wano waffe ojje otukube ennyimba otubulirireko okola ekintu byonna byakola binkolera. Nakayimba akayina binkolera byonna binkolera. Kalo Kasiita ono. Kalo Kasiita yakubye eŋŋoma. Kalo Kasiita yajjuzza. Tebakulima bwadde emmeze enkalu nati. Naye kaakati mugenda nze kyendabya abalabi ba Tonas Media. Bwe tuba tulaba ebivulu bino nga bijjudde twegendereze kubanga. Mubamu nabo bwereere. Toyagala okwogera? Gobera amujje waka. Gobera amujje waka n'omugamba nti genda ebibwereere gye biri. Oweddeko nti ekivu kya Kasiita kyali kya bbeeyi. Kyabadde kya bbeeyi naye waliwo zino tiketi ze bagaba. Era tiketi bagula ngo kyogera za bwereere. Waliwo ze bagaba. Baani abazigaba? Sobola okujjuza, tusobole okulaga wali nti sewali katabuka. Baani kyogera nti osobola okujja wange nga mpata tiketi ogende nga saagala. Kuŋŋamba kamera eyo bw'ongikwata ne ngiza eno ne ngitunuza eno sisobola kugira. Tosobola kukola ki? Twagamba nti otwala Kasiiro otwala ddami. Owalula ddami gy'otwala kuba ddami tosobola kwogera.
Yo katakajja kayimirira. Naye nze zammwe era kugambirawo ekintu kimu sigenda kgenda saagala. Abantu bakwebazizza weebale kye wakoze Zahara. Beebale. Naye weebale nnyo Zahara bw'anaakutuukirira. Abalayi ba Tonaz mwebale nnyo tusubscribinga tukomentingako tusimba mwenna abaana bali e Bulaaya mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze tonoonya nga Zahara akunoonya. Zahara nagambye mwesobolera nera nti dda Zahara Toto nkwesobolera MC Zammwe Nansana senior driver mukutambuza Katogo wane Nansana. Tukuba ate nga tugumiza. Nze nkubuulidde. Emmere singa obulungi jangu awange ogirye. Ate waliwo abagala pamiti. Bonna nzibawa ne Zahara Toto atolovuga emmere. Ayinza okugomba. Ayinza okufuma nze nafunako ne weebaka naye kyenyinza omukola akimanyi. Awo nno tujaga tukunaigoti Zahara Toto ajja kujja Nansana akunoonye sigwagaba pamiti nga zigaba ate kati mu Nansana banoonya agaba pamiti yenze MC Zammwe nzigaba. Awo nno tujja kubanga twebaza mwenna abawagira abantu baffe nga naddala nga Karo Kasita mwebale nnyo mwana oyo akuba omuziki mwagidde bambi mwebale nnyo bana Uganda mwamulaze omukwano mwamulaze nti asobola n'abadde awudde okukola ekivulo oyo omuwala yabadde asaanidde naye kafe busi kyo kituufu mwakitulaze nti muli ba mukwano temutubuzaabuza temuddamu oyo bbaawo balina n'omwana balina n'omwana nze MC Zammwe ngambye balina omwana abo omumanyi mumanyi oba okusinza ku kye baakoze k'osinzira n'omwana bamuyina bulijjo beegaana abantu bulijjo beegaana nti twagaana biki ejjo mwakiraze lujjudde ensi eno nekola ki ensi eno neeraba mwebale oyo mukyala Febusi ne Karo Kasita mukumye obufuuka tulinda mbaga tulinda mbaga osegeera mwami Tonaz tulinda mbaga ko tewalabye kisi y'omu lujjudde ogimanyi kisi y'omu lujjudde gomanga gikuba omu Tonaz kisobola oyo kisobola gwe kikola nga zimwagalwawo kannesekere muwala ab'embogo sasa Busi yasitakudde olutalo lwatagenda mu marathon Febusi ayagala oyo omuwala bujjo beekaza ne beegaana beegaana beekazakaza musajja Karo Kasita muwuwe oyo mukyalawo teddamu n'okuwegaana bulijjo olwo ogundi Spice Diana bwe yagenda ewa lutalo mu concert ngawo temwabyogera benywegerako waliwo kakiisi wadde kubanga Diana gundi muyimbi lutalo muyimbi bikyogeeza balina okukola ki balina okukola ekivubu kyabwe nga bayimbi naye kyabadde ku stage bano bonna bayimbi naye ezo osobola okukisinga omuyimbi munno nga talina omuyita balina n'omwana Febusi ne Karo Kasita balina omwana mukole bufumbo iriya wala abagizi mwenna tewakyo tugamba temusobola tubuzaabuza balina omwana temutubuzaabuza baagalana ate omukono tegwekweka balazi okola nga kigaanye ne bagamba nti ne bakiwa ku mmeeza bakirya ku mmeeza tona kyobagamba bannange abalabi ba Tonaz Media mwenna tubagala nnyo ate tutumirako abo bonna abakola ku Royal Gardens awe Kavumbi mwenna okuva ku mukulu director wa Royal Gardens ate balina ebyana manager balina ebyana ebikola mu garden wabiraba alla balina ebyana otagala kyakunyonywa olina mwanyoko nina banyina za balenzi kati basindike mesende bazirire eyo wansi kugambe banyina nga balenzi eddiini abasuka nera nawe eddiini yakola kiyegomba omuntu naye abaana byana biri eno bakola bulungi nnyo garden yenyirira nene nnyo bana Royal Gardens bambi kafu kalungi nnyo bandi ateka mulembe mutwaliyo emikolo obudde bwa mikolo kati Desemba oba ovudde bweru oba ovudde wabwe bunoonya abana bonna bali Saudi bonna baliwa bali mu biyumba abakola ki mwebale kulola Tonaz Media mwenna naye wemukomawo mujje buziku ki ku Royal Gardens e Kabumbi oli obulamu twabadde tukyali awo naye vibe ku vibe nze simanyi oba kyetuliko kiki oba tunoonya content oba tunoonya ki abantu entalo nga zitabuse bazikola ku bannaabwe
Olutalo lwani soko olumbulira olwo sinategeera. Ebiseera ebyo ku Africana Anaatera nga 8 anaatera ebiseera ebyo nga 8 December tukulinze naye onoobayo ebiseera ebyo nja kubaayo nina okubaayo kuba njagala nnyo Momoga Waati ng'ayimba byendaba kuba Kinsawo njagala nnyo mulaba ng'ayimba yagambye ayagala abaana ayagala abakyala banaazaalamu abayogera ebitakwatagana bazaamu abaana bazaamu abaana yabazaala mwani abaana 10 ayagala abaana 10 abakyala basaba bazaalamu abalina si we kiri teeka njanoonya banoonye Saha tukutumira nnyo King Saha omanyi bw'otateekako aka King oba omusse King Saha omumanyi King Saha tukwagala nnyo wonna w'oli nga tugamba tukwagaliza birungi byereere tukwagaliza a successful nze bazaako ekintu abantu abo bambi bw'otakuba bano baana babaddira mu nnyimba olwo bano abaana babafaanana mu Uganda abayimbi ba Uganda balina ekisa bamenye King Saha tulinayo Junior Saha ayina omulenzi anti wogamba King Saha nze nga nkuleetera Junior Saha King Saha tulina Junior Saha oyinza okulowooza yeye yennyini ate bwe tukola okunoonyereza tuyinza osanga nga bona bava ku kyaro kimu webale nnyo ate bona tulina kubaleeta wano tuyina Chameleone tuyina Junior Chameleone kugambe oba togenderedde nnyo nga tulina Gago ovaawo otegedde nga tulina glasses zisika obulungi ovaawo gamba Chameleone yatukubye endongo ntusabiggwa tuyina Bebe Cool bannaayi oyagala Bebe Cool waliyo abalala bangi tuyina Big Size oyo Big Size tomubuuka Junior Bebe Cool big small size niwayimba nga si ye nogenda sojine mufuuwa kuba ndabanga oli oyo nenya kusojine nkola ki neero munene asigala munne sente sisasana busasanya ezaffe ez'abanene 5 8 10 wali 2 tuyina President wa NOP Bobi Wine tuli mbayimbi Bobi Wine tulina Junior Bobi oyo omulenzi kata atusibye sente tuzizye ng'oyinza okugamba y'oli yennyini Katonda bayakola abantu nga tufaanagana tulinga 10 nkugambe kati tukola okunoonyereza tujasanga ng'oli ava wali ng'ono ava wano kirabika ng'oli ava wali ng'ono mwebala nnyo butavuma baana abo nti tulina omwana guweera aliwa mumbuulire lutalo kituufu naye si muganda we si muganda we gwe nze natunuulira Junior Lutalo nga kyenjagala abala abaana abo banoonyeze ku batata baabwe bano abayimbi bano bakulu bakwate abaana abo abafaanana bagendeko mu DNA nze nkubulya bino ebigambo Junior Lutalo bwe kibanga Lutalo ng'ayimiridde wali nono ne babatuuza bulungi wali omuntu naddala ne babaleeteranga engoye zonna zifaanagana bakugamba omunoonyi n'akulema ku mulonda n'akawalaata n'ekyo n'ekisongovu n'obulevu n'enfaanana ne sayizi n'essuuti n'obugatto bala abaana abo bagendeko mu DNA baba basobola bayimbi bamu naye abaana babafaanana mu balinyo batabakuba tubeebaza nnyo mwenna abayimbi abanene aboogeddwako nammwe abayimbi abato mwongere okuba nga mweyisa bulungi mwebaza bannammwe n'ogenda nga mubeebuuzaako ate bambi bwaba n'obutabagana zikuba gomanyi kino omuyimbi asobola okugamba teyamanyiraani lwani lwaddamu ani gwalinyira mu bigere okitegeera anti batandisa okuwoza copyright naye abaana bakola ennyimba ezo ne zinyuma ng'ezaabwe tulina omwana oyo Junior Saha yaŋŋamba nti agezaako kuva mu mbeera eyo ya Junior Saha olw'okuba nti alaba copyright egenda ekintu kigenda kijja enkya ayagala kubeera nga ali wali yeetengeredde ayina bamuyita King Soldier music oba ogenda ku TikTok oba omufuna butereevu era alina oluyimba lwe alulina King Soldier alulina naye bw'omutunuulira namubuuza okikola otya nesitakitegeera awo nno we ŋŋambira nti mwebale nnyo bonna okuba nga
mubalere kubanga abo baana obutuufu omuntu okubeera nga kubanga omuntu ava wano n'agenda ekabale kati kaŋŋambe nga Junior Lutalo abantu babalowooza bafunye Lutalo kabale wala batala okuba ne busunju naye ng'ate kye tubasaba kiri kimu totegekanga gwe weeyita ki Lutalo bakuba emiggo n'esigaye n'oginyumiza abalala bayinza okukuba emiggo namanya obulusi abategesi be baleeta ebizibu oli ayinza okugamba nti nze kati nfuusibwa abantu n'amuyita Lutalo nono omwana afaanana Bobi Wine abugaba bagambye nti ono lwaleero Bobi Wine ali wano ogenda kuba omuziki tumusange wa owulira nakugamba nti ali bukomero walinnya ku status aga nti seekuba enkofiira yambala nuupu myufu owulira nakuba obukooti buno n'ajaga ng'omukulu wajaga owulira nagenda ogambirawo sente zaffe Bobi Wine zeyatutte ezatusaze sibanja awo bagana mwenna abalabi baffe katuwumulemu awo tudde mu kitundu ekiddako tusobole okuba nga tugenda mu bulango bwa bakama baffe City View Gardens Nansana Butooko ekifo ekyomulembe omuntu w'osaanidde okuwummulira. City View Gardens tulina restaurant and bar ebisulo ebiwummulirwamu. Gardens ennungi ez'omulembe tulina sauna, steam bath, gym, tukola ne massage, tupangisa obutebe n'emmeeza, tukola ne kekisi eza buli kika. Tusangibwa Nansana Bujuuko okukyekawoko okulira na kereziya y'e Bujuuko. Twatwetaaze tukubire ku nooti 784 27 22 36 oba nooti 755 5 4 City View Gardens Nansana Bujuuko. Tronaz Mart Store bakafulu mu kutunda emifaliso bakuleetedde emifaliso egy'omulembe egiriko eragala mufaliso gwa ssomero omugango ogukuluma jangu mu Tronaz Mart Store tutunda emifaliso okuva ku inchi 2 n'ekitundu okutuukira ddala ku inchi 8 ku 12 tutunda piro blanketi amasuuka n'ebipiira ebyambaza ku mifaliso biyite bimakintosh beyi entono tusangibwa Nansana Hoima Road opposite Ivory ku Mayembe okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 772 275 Nsanvu Tronaz Mart Store bakafulu mu mifaliso. Chembade mwagalize mbaze chibuyaga asudde Tronaz Dry Cleaning ebujuuko kyekyokudamu kyo bya dry cleaning services twaza engoye za buli kika emijoze uniform gomesi amasuuti n'engoye z'emikolo zonna tusangibwa Bujuuko Katete stage awo ku Kalongooti ku kkubo eridda ekyebando leeta engoye zo mu Tronaz Dry Cleaning tukwoleze ku bbeeyi layisi okumanya ebisingawo tuba ku nooti 7 42 anamunya 7 Tronaz Dry Cleaning ebujuuko. Kulikeyo mu bulango bwa bakama baffe wano ku Tronaz Media tukyatambula mpola kano tujja kubanga tubategezaako nga ebintu bwe bitambula nankyali ne munnange MC Zamzam nga bulijjo tubeerawo ffenna ne tubabuulira ne tubategeeza ne abalabi baffe mwenna tubaagala nnyo wonna we muli bali mu nsi z'ebweru nammwe tubagamba nti Christmas etuuse buli omu ateradde ewaabwe bo tebasobola butaddayo koobeere nga tulina muwadde ebina bali abantu baagala ewaka oterodde nze sirina gyenzira wangi nze sirina gyenzira lwaki ate nnaddawo ewammwe kuba wano kyengera kuna kwennyini kwendi kale tujja gamba nti tujja kugira tuddeyoko ebusoga keeki omanyi kye nalaba nze neebuuza era lwakuba banemesa kutuukawo naye yakulaba keeki eri baafuna madaala nalinda kulaba nga bagisala saalabirawo kubanga keeki yali eri waggulu ng'ekona ku ttenti waggulu. Omanyi kye bayita ssente Mami Tronaz? Nkimanyi. So nokola keeki ngeringa ekyo kizimbe. Keeki. Kati keeki yali mpanvu neweeyimirako ggwe. Oba mumpi ku yo. Ssente zikola ebyo omuyayi yakola keeki y'embaga. Wagira bulungi? Nze yannema okwetegereza bulungi kubanga nalaba nga keeki obunene nenebuuza
bagifunidde ki kyagireese ekyo kimu batadde ku loole n'entulolera keeki obuwanvu eyo ya loole kuba tebagimenyamu nti enaddamu neekala ki neddamu ne olina wogituuza nga muto waguzeeyo ki batukola bandi tulaze nga bagireeta ebintu byabagole kati keeki ogiraba yona ogikuuma nga wolaba ki nga wonaakuuma ngaoli oyawo okuuma omuntu tuyagala kuve ku ki ku kiddo tebakuuma abaana balina kuziba bagamba kiddo kido balina ogikuuma kuba keeki eribwako abantu bonna neebaza nnyo nze nandiyagadde kutuukirira kulaba ku mutimbi ajatimba omukolo ogwo ne kati waali yeebase era wonna wooli nga olaba otulaba wano erinnya ligenze omukyalo omwana yatimba omukolo n'omutima ogwo neera ki ekimu sente zikola ki sente zikola ebyo omuntu omu yagamba nti sente wonna wooli nga gwe ayatimba omukolo ogwo yatimba omukolo neŋŋamba zino kye bayita ziweema zino zino tente z'owulya zino kati eziringa enju abaana bazimba tente ezo bagamba baana yaggala ekintu omanye eyo bagitimba bagisimba okumala ewiiki 2 zokukolowooza ngamba yamalayo mwezi okubanga kukakasa abantu nti tekka mwezi ogwo kuba zena banayabanga bakuba boodi wansi awo mwana akuba boodi nga boodi eva kuno mpaka kuli naye nga boodi zinga olaba buno obusubi bwayo wano boodi nga ziringa obusubi bwa wano woolaba wano naye nga tewene boodi nemwesi wa kunyeenya bagamba mwana oyo atimba nnyo emikolo bandeete mwana musoga munnange tukwebaza nnyo wonna wooli ayatimba omukolo ogwo musoga mwene musoga ajje wano ababuulira abantu akikola atya mbuli muwala atimba emikolo omukyala atimba emikolo singa muyita muwala jangu wano ku Tronaz Media abantu obategeeze obabuulire okikola otya gwe kiki ekyenjawulo kyolina eri abatimbi abalala sente tewali kyanjawulo tewali kyaki omwami Tronaz wofuna sente ngaolina kintu kyogenda okukola n'ogamba boosi we n'omugamba nti ondaba essaawa eno nti tugenda kutimba omukolo n'okubira sayimo kino okiyina jjukira oli okola naye amanyi bya kamera wekirigo ekyo omukola nti olulujja naggamba nti nina kamera kino nti gireeta esaanidde n'okubira nti kisaanidde n'okubira eri musawo kikoze ki kisaanidde oyo amanyi bya mpiso naawe namakerenda ngezesa kale nzoka gasaanawo essaawa ya makerenda nonga gasaanidde gakole ki galeete nemukola ekintu nekivaayo n'ogamba bannange Tronaz yatimbye omukolo naye nga wa jjukira n'experience gyokola ki gy'olina mu kintu ebintu tavudde alina abigwambu ki bugwi si byakutetenkanya owulira alina ebintu amanyi kyakola alina experience kwegamba kati nebino n'essente neyongerako negunyuma gwalina kunyuma omukolo gwaliko abantu ab'ebitiibwa gwalina okunyuma kubanga olwese gwe gutanyumye yayitimbye bubaka ono kabaka kyabazinga naddyope owokuna yalina okumutimbira obulungi fasisaana alina akantu ke yakola nze nali sikagendereranga mukyala MK yadda saidi eri MK nadde eno nze nali manyi bona balina okudda saidi emu ate entebe gye twakubagiraba eyo bwakabaka kati gwe wanayagala mbona balina akamanyiro nja kulingiza ku mugole mu maaso entebe yali bweti kati mwabale mabega mulina kubanga temulaki yali bwati oba nkigole ntya teri kulamba magamaga naye ku mugole nedda ina tunaija yakoze ki gatunudde ng'entebe ekoze blackboard kyonna kyolaba full figure queen eyenkofiira oli queen wa Uganda sina wabungeza wa Uganda kubanga yajja ku mukolo yaguwesa ekitiibwa full figure n'amodola full figure n'abawuna bwe yamala okukyusa nze nambuuza kiki kino oba gwe mmanyi ate alina akatabu ako akahamu takata amukiguuna like amusasula kugambye oba wuwa bw'abatana bamusasula amusasule oba wuwa full figure abaana akatabu kahamu temugendereranga ndowooza waakiri yandyerabira bamugoberera tukalaba yandyerabira akatambaala n'akwata akatabo yandyerabira sente zimutwadde alaga n'akwata kaki akatabo onoomuddawa sina gye nja mudda kuba sina kyemwogeddeko kibi full figure nange nkusobola okwogerako
naye ekirungi kiba kirungi nekibi kiba kibi. Full figure hamu waka sente waba tannakuwa amuba musasule tumukuwe mu mbuga z'amateeka. Nedda sebya mbuga z'amateeka kimala kugaana nga kigana kya hamu so moyo makuwa nedda ngamba kimala kugaana okumala gende tekijja kugaana tumutiisatiiseemu ate osobola mbuga z'amateeka ndazikuwa kakati olaba abantu nga bwe bakalaba katabu nkugambye kyonna kyamuwa kimuweereddera kuba katabu kaiteka eringa bag manyi buno obusawo butamutamba nabwo era owato otegeeza nyo nzo akatabu akasoma akasulise bwe neŋŋamba Furufika kyakyamanyi kusoma ntya nedda balina obwongo buli speed era kawunzise kategera nti hamu abavu mwina meeting muwoza mikolo gyatala simanyi kumbe ngoye zota ino yambala bikumpuli noyambala bikumalokaali kano gifaanana mwengenda baterembwe ate embwa yange mujwe milkshake na yogurt KFC mukitereka mayonnaise wajja kukkiriza number one star celebrity full figure Jennifer metikono jakutama waliwo asobola okuyitawo hamu ki hamisi kigundu amole hamu omulala nengaze mayite no hamu mama fangoni kyolya kinene mafanga yomanyi tazanya naye yanyuma ku mukolo nze ndowooza abantu baaliwo bangi tolina bwoyinza kinyonyola abantu baawa omukolo gw'ekitiibwa abantu baawa ise bantu neine bantu ekitiibwa naye furu figa yagamba oba oyagala omutawaana gezako wekyankalanye wano tosobola kyankalanya kubanga yennyini yasooka n'amudulamu ng'olina kuva obuvi omuntu ekyanga mawo nasooka yagamba ondaba asooka omukwata bulungi olabye ng'ogwenda kumuviira n'oddawo lino ogamba kaki ekiddako osegera n'ogamba ki ekiddako gwe omukolo yaguwasa ng'enkuufiira oba yagijja baali babiri abalina enkofiira tewalaba tezifaanagana naye eyo ne ya queen eri ya nnono eri ya nnono ne ya queen full figure kogwa omukolo ali queen nzira okuva na mitewo queen wawa queen we Uganda ajja kumbuulira nja kumunoonya munoonya omugambe ate wali ku solo tabuzeewo wali gwe mugambe yo tantwala misimu tasobola full figure ategera muntu muntu avaako naye ng'ovaako tankubonge wagatta nga nawe ogatta ate ezo sobola gatta amanyina kukankanga oyo golaba kyogamba ngendeyo gendayo mubuuzeeko enkuufiira we yagijja naye yamwambaza ani yamundo ekiteteeyi ani yamundo engatta kasawo akatabo kahamu atubuulire kaani kwolwo ku mukolo gwalina bantu neyise bantu ani yamwambaza atubuulireko akatabo kano ko nsonga kyekalimu wakyetambula nako buli lwadda nina akatabo akalanga nkitegedde nzage watakuwa ssente nga hamu takuwa ssente noonya mugende babiri ewa hamu hamu kigundu akola bukozi bwati drowa gwe nokakana kyabatugamba nti kyaggwadde kyakatabo kyabatugamba fusiga nti kyakatabo kyakola ki mafangoni wano tukwagala nnyo ku Tronas Media tukwagala nnyo bw'oba tonaba kusubscribinga olinda kyate sharinga ku banno mikwano gyo bonna abo bonna bafangoni ababeere nga balaba Tronas Media tusobole okuba nga tugenda mu maaso awo nno wadde tugezezaako okulaba nti MK yagaba ente yabawa ente Kyabazinga yamuwa ente bitirivu bakyogera ntya kugana enkyogera naye obuzibu buli bwomu ku nte gavumenti ya Uganda okuwa ente gavumenti ya NRM yawa abasoga n'omutima ogwo yawa obusoga n'omutima ogwo n'omutima gutya ono mwana akutte ente tata akutte emiliyoni 3 kabana nga abasoga mwali mwagatte nkufunye onfunye bulungi mama fangoni munno kyovula mugamba kumuwerekera we yali atudde ng'ayambadde gomesi yagamba abantu bonna abali awo mwenyabagamba nga agezako okulaga nti tewali muntu mulala yena ali mu kino kintu ate gwe walaba waani ng'oli mwenkanya walaba waani abantu beerijja kadi bazikendeezanga olw'embeera kyembeera yaliwo eki enkuba yatonyawa
ngate bwe banakuita ne bagamba nti katu kubanga abantu abamu babategekera NRM yateeka ssente mu mbaga ya Kyabazinga Nadyopo w'okumeka owokuna lwaki otugamba kirala katugwala baani naye banateekamu bajja kuteekamu ago mateeka naawe oba okuwekubira kalango bajja kuteekamu n'akalango kaseka kubye mujja kutta sentensi kiri wano bw'oba okyagala kiri wano Atronaz Media nga bulijjo tubeebaza nnyo mwenna abatuwagira tugamba nti tukuba ate nga tukuba ate nga wetugumiza Babongote concert etuuse eryo nga mmeka nga bagambye nti batugamba wano nga 27 January ate si eri yammwe gye mumanyi mumanyi za Lugogo zembadde mmanyi Serena ebeera concert ebeera naye beera concert naye enonongose ebeera concert ebeera lonchi baba lonchi nga luyimba wano kati Serena emitwalo 10 n'ekyo awutalo balina otulagira amaanyi we gali awo wegenda okumanya lutalo yaani platinum table awo wegenda okumanyira lutalo kasajja akakyali waggulu ddala oba kakati kyemwagala kutugamba mbolo agenze ku minzaani mumutegeere kituufu nnyo gwe gyagenze linnya ku Serena nga tolina amaanyi totawaana kitegeeza byantalo w'amaanyi w'amaanyi naawe Zubeida byantalo w'amaanyi ye Samimu Mayanja w'amaanyi awo nno naye butala agenda kikubirayo nze kyemmanyi olwo omuntu gwonasaana kubako na beeti agenda kuvaayo nga omuganda agamba akawuse buva akalulu Lutalo David Lutalo tukwagaliza birungi byereere concert etambule bulungi ebiseera ebyo King Saha tukwagaliza birungi byereere yetuuse nga munaana etuuse sigenda kubeera eyo bannange enkuba etufuukidde enkuba enkuba ekakkaneko bannange bamukama mawulire omulanga bannange enkuba bayitagako byalo Katonda ye ebintu byabikola mpola mpola omusaba awulira Katonda wamusaba akola ki abantu badde bakaaba nga baagala ensenene zatuuse zitaza emmotoka biyisaawe ku kkubo naye mami tonaze enkuba etonnya guno omwezi sibula bantu kisuse era bana bakola bivulu kati basabire nnyo bafukamire bamusiraamu fukamire bamukatuliki wanika omudaali wanika omudaali bagita mudaali sapoti gwenno byoyogera bakiyita ki mudaali wanika omudaali enkuba ekononera omukolo oyogedde ku musiraamu ate odi Kampala omuzikiti gukyaliwo bagutadde mu katale ogambye eki nga mali sinakitegeera osulawa ndi mu ggwanga katale kanakambake ku Nnyondo bali kana katale k'ennyaanya akamuvulu ku Nnyondo n'ebintu byonna eby'obusiraamu byavudde mu kkooti kisuubirwa odi Kampala katuya odi Kampala si kibuli okyuse tonjogeza naye sinagana kuba kabalangulo naye nze eyo kalinzi sikulimba nali mmanyi nze ntya nze kentalo ate ngambe nkalinzi gwe osobola okudduka naye nze nkalinzi naye nze wenkutiira kiri kimu wekyusiza mu kitingambazi nekiza mu kitingambazi busungu omaze kuwulirizamu n'ogamba odi Kampala nti odi Kampala mukasa n'okiddamu noga odi Kampala ne maaji egwa kwe kutuka ne ngamba akasasi kibuli odi Kampala ebintu bitambula si bulungi naye bannange katugabuuza ani agutunze naye mwenna abatukulembera mu mbeera yonna tubeegayiridde naddala mu bintu bya ddiini bisaana kukwata bulungi gavumenti eveeyo ekintu ekyo erabe engeri ew'ekitaasa kubanga mu buli ngeri yonna ogamba nti otunze kino bakitwalira ku Nnyondo kitegeeza nti eddiini obeera ng'agisiimuddewo tujja kusaba gavumenti ekyo kigwa nno wa maama waffe Nabbanja bigwa tebiraze basobole okuba nga balaba bataasa embeera kuba ekyo kyo kiba kisusse kiba kizitoye
awo nno katumaliza program yaffe eno nja kusaba wekoba otumira bonge nabatumira mbayina bannanga bali Batunazi Media tubeyanziza nnyo tubeyanzege tofukamira sigenda fukamira ko bakimanyi ne bamba njogera mba fukamidde bawe endoboozi oyo yali fukamidde kati nfukamidde nga mbagamba bannanga abantu b'Ennansana Katooke Kabulengwa Kabumbi mukitegeera tubeyanziza nnyo tubeyanzege kutoba wano Tunazi Media bampa MC zaamu ntunde emmere esinga obulungi kwa Ennansana ntumirako mikwano gyange wammanga manya batulaba omanya abajibya nze manya batuwuliriza Betty Beauty Salon nze mpuliriza Betty Beauty Salon simayi bakola makeup bebankolako bagenda munkolako tebannaba naawe tebannaba bagenda munkolako bukozi nakavire bakakolako tokimanyi tumiddeko mama mbiri asinga otunde emmere ennungi ku Nansana wakuona mudda n'enkulaba tukweyanza nnyo tukweyanzeege embisi enfumbe embisi okay ate nze enfumbe ate nga nze wenfumbe oli wa mbisi nze senior driver ne permit nzikola ki ozigaba nzigaba abagala bonna banna abaana okukola munje wa MC zam wano mu SS Motor Garage gwensangibwa mwensangibwa omwo ntumirako abagala jakala sente zakala ngo tuzikima tugenda kuzikimera ate njala kayitemu ate ngende munonye muzeeyi wali ne kakira mugambe ngenzi okay abadda abarara Asanis Boutique onena mugamba owulira atuambaza tuyanza tuyanzege musawo nina musawo wange owawano nina musawo wange omudoki nina musawo gwenga zembera mbasawo tamba kusoma nnyo kyeka manya kuba empiso bakubera ku nedda basobola zikuyigiriza ozikuba ezo weno ekuba wekagwe kenyi nze ekube batumiddeko ba sweet mwena mwenaawo omusawo nkutumiddeko awo nkwebaza nnyo mwebale nnyo ne tubagaliza Property Masters bamanya abali awo waggulu awo wange tubagaliza muleeta akalango obategedde mwete obulango bannange tubagaliza Property Masters mwete obulango abaana ba tota wa boda boda mwebale nnyo obuwagizi bonna mwebale nnyo mwatagingadde mwakona mudda mukomentinge bakyali mukomentinge tujja kunyumirwa obulamu musaasaanye okitegera mwena mwena bakadama mwena mwena abaana bali e Bulaaya mwena mwena abaana bali Dubai Abu Dhabi mwena tubeyanziza nnyo tubeyanzege nsigadde nze MC zam wane Nansana senior driver awanno gwotumira b'Ennansana boka tolina kabiri ne kabali Canada sirina America nina bali Dubai ne ataka tebakyatulabako kati nabbaga bagende kati no gwenzi kankubuulire tumira mwenna abali Canada Dubai gubakoteekako Germany bakugezesa kati oyo wamituna zino tezinosigaza onolekawo ennyindo Kenya Uganda mwenna mu nsi yonna ambatumira tubagala nnyo mwenna abasubscribinga ku Tunazi Media mulabe ebintu nga bitambula wano ali mu control room eyo tunamulabako Simon yabadde mabega wa kamera tumwagala nnyo weebale nnyo weebalire ddala tubagamba nti omukama abakumire atakumira mpeera bye bye